Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkyaleero era onsaasire mu katono. Ampuliriza nkulamusiza nnyo enkyaleero era nenkwaniza program Kalabalaba okugikwanjulira nga bulijjo. Nze Sam Kazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe. Olunaku lwaliro tugenda mu ggwanga erya America. Waliyo bingi, waliyo okuteekateeka okulayiza President wa America omujja Donald John Trump. Mu kiseera kyekimu Kongresi yaabwe empya yatandise ku lunaku olwokutaano era ne bafuna ne sipiika omujja mu kisanja kino kya myaka 2, so nga ate n'enteekateeka entongole ez'okuziika Jimmy Carter yali president w'ensi eyo nazo zaatandise. Tugenda kutandikira ku nsonga za Jimmy Carter. Mpuliriza, Jimmy Carter yali president wa America okuva 1977 okutuusa mu 1981. Yafiiridde ku myaka 10 egy'obukulu. Tumujjukira nnyo wano mu Uganda ne ku ssemazinga wa Africa nti mu 1999 yali musaale okutabaganya President Yoweri Kaguta Museveni ne yali omukulembeze wa Sudan mu biseera ebyo, Omar Bashir. Oluvannyuma lwa Jimmy Carter okuva mu bulamu bw'ensi eno, olunaku luggulo emikolo emitongole egy'okuwerekera omugenzi gyatandise era nga gyatandise ku ssaawa 4:15 ez'okumakya. Abooluganda lwa Jimmy Carter ku ssaawa ezo baakuŋŋaanidde ku ggwanika ery'eddwaliro erya Phoebe Medical Center mu kitundu ekya Americas mu ssaza ery'e Georgia ng'olwo babadde bagenza okunona omulambo gwa Jimmy Carter. Bano baawerekeddwako abantu 9 nga baaliko abakozi ku bano 9 abamu babadde bakyali bakuumi ba Jimmy Carter mu kitongole kya Secret Service, ate abalala nga baaliko abakuumi mu Secret Service wabula ne bawummula. Kakati bantu 9 be baaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okusitula omulambo gwa Jimmy Carter naye nga bonna bakozi mu kitongole kya Secret Service. Abamu baawummula, abalala nga badde bakyali ku mirimu, naye nga abo bokka abaakuumako Jimmy Carter be baalondeddwamu abaaweereddwa obuvunaanyizibwa buno. Kati bano ku ssaawa 4:15 nga bali ku ddwaliro gye bagenza okusikima omulambo ate waka wa Jimmy Carter mu kitundu eky'e Plains mu ssaza lino ery'e Georgia nawo waliwo abadde bakuŋŋaaniddewo ng'era baleese n'ebimuli eby'okkungubaga era ebimuli bino ne babiteeka ku kijjukizo ekya Jimmy Carter ekisangibwa mu maka ge gano agasangibwa e Plains. Ampuliriza, oluvannyuma oluseregende lw'emmotoka lwatandise okutambula nga emmotoka zino ziva ku ddwaliro gye bajja omulambo nga boolekera ekibuga Atlanta, ekibuga ekikulu eky'essaza ery'e Georgia. Eno omulambo gubadde gutwalibwa mu kifo ekyatuumibwa Carter Presidential Center, ekifo eky'ebijjukizo era eky'ebyafaayo ebyetooloolera ku Jimmy Carter. N'olwekyo omulambo gubadde guva mu ddwaliro erya Phoebe Medical Center, Americas, Georgia, gwolekere Carter Presidential Center. Bino byatandise jjo. Naye mu lugendo luno omulambo bagenze bagwetoolooza okuguyisa mu bifo ebikulu era ebyali eby'enkizo eri omugenzi. Ekyokulabirako, emmotoka zino baaziyisizzaako mu kifo awasangibwa amaka mukyala wa Carter, omugenzi Rosalynn Carter, we yazaalibwa era we yakulira. Ekyo nakyo baakikoze mu bugenderevu. Ampuliriza, Rosalynn Carter aliko ebyafaayo ebyewuunyisa nti maama wa Jimmy Carter, Lillian, yali musawo muzaalisa. Ye yazaalisa maama wa Rosalynn Carter ng'agenda okumuzaala. Maama wa Jimmy Carter yamuzaalisa, teyamanya nti mu maaso eyo omwana gwazaalisizza ate yagenda okufumbirwa mutabani we. Oluvannyuma omuwala ono eyazaalibwa nga ye Rosalynn Smith yafumbirwa Jimmy Carter n'afuuka Rosalynn Carter era mu bufumbo baamalamu emyaka 77. Ono yava mu bulamu bw'ensi eno emyaka 2 gye tukubye amabega era
Jimmy Carter agenda kuziikibwa wamu ne mukyala we mu makaaga wagasangibwa mu kitundu ekye Plains mu ssaza erye Georgia. Eno yenju Jimmy Carter gye yazimba mu buvubuka bwe era yenju yokka gy'abaddemu obulamu bwe bwonna. Ekiseera kyokka eky'emyaka ena lw'ataali awo yali mu maka g'obwa president aga America aga White House. Ampuliriza nga bamaze okuyita mu kifo ekyo Rosalynn Carter we yazaalibwa era we yakulira oluseregende lw'emmotoka era baalutuusizzaako ne ku kifo Jimmy Carter we yateeka ekitebe kya kampeyini ze ng'asaba obwa pulezidenti bwa America mu mwaka 1976. Nakyo baakikoze mu bugenderevu okuyita wano omulambo gubasiibule omulundi ogusembayo. Era mu kiseera kyekimu ne bayitako ne ku kifo awali essundiro ly'amafuta nga mu biseera ebyayita essundiro eryo lyali lya muganda wa Jimmy Carter, Billy Carter. Oluseregende lw'emmotoka era baalututte ne bayita ne ku kyalo ekya Achari. Ekyalo kino Jimmy Carter gy'azaalwa tekiri wala nnyo n'ekitundu ekye Plains. Kitegeeza nti Carter bw'azaalibwa mu Achari bw'akula ng'avubuse afuuse omusajja yasalawo kusenga mu kifo nga tekiri wala nnyo ne waazaalwa. Era oluvannyuma mu kitundu kino ekye Achari weewali ennimiro ya kitaawe ye Jimmy Carter gye yasikira. Ennimiro eno ya peanuts ndooza tuyinza okubiyita ebinyeebwa ebizungu. Kakati yali faamu y'amaanyi. Taata wa Carter yayitibwanga James R. Carter Senior. Bw'ava mu bulamu bw'ensi eno Jimmy Carter yasikira ennimiro eno. Kakati ekyalo kino ekya Achari tekiri wala nnyo ne Plains. Kakati bwe bavudde Plains baayiseeko ne ku kyalo kino ne bayita ku maka Jimmy Carter we yazaalibwa era we yakulira. Bwe baatuuse wano emmotoka zaayimiridde namu. Abaddukanya faamu ne bakuba ekidde kya faamu eno emirundi 39. Emirundi 39 nga bajjukira Jimmy Carter eyali president wa America owa 39. N'olwekyo ekyo lwaki akadde kaavuze emirundi 39. Nga bamaze okwetooloola ebitundu ebyo byonna oluvannyuma baatuuse mu kibuga ekikulu eky'essaza lino Atlanta era nga bakiyingidde ssaawa 9. Jjukira olugendo baalutandise ku ssaawa 4:15 ez'okumakya. Otegeera nti beetoolodde mu bifo ebiwerako. Kakati ku ssaawa 9 baatuuse mu kibuga Atlanta naye tebaagenze butereevu ku kifo ekya Carter Presidential Center kye nayogeddeko. Kati baatuuse mu Atlanta ate baasoose kwolekera ekitebe ekya gavumenti mu ssaza erye Georgia ky'oyinza okuyita Georgia State Capital. Congress ey'essaza weetuula mu America amasaza 50 buli ssaza liyina kye bayita State Capital. Ekitebe wojja okusanga gavana w'abeera n'olukiiko awatuula Senate ne House of Representatives ey'essaza. Kati bano baatuuseko mu kifo kino kubanga jjukira Jimmy Carter yaliko gavana w'essaza lino erye Georgia. We baatuukidde mu kifo kino baasanze gavana w'essaza abalinze. Jjukira Carter yali wa DP naye gavana yabadde amulinze wa kibiina kya Republican Party Brian Kemp ye yakulembedde bannabyabufuzi abaayaniriza omulambo gwa Jimmy Carter mu kifo kino we yatuulako nga gavana. Brian Kemp yabadde awerekeddwako meeya w'ekibuga Atlanta ye nga wa Democratic Party Andre Dickens, omumyuka wa gavana, abaka mu lukiiko lw'essaza olutono olukulu bonna baabaddewo. Era wabaddewo okukola omukolo ogw'okusiriikirira nga bwe bajjukira emirimu egyakolebwa Jimmy Carter mu ssaza ne mu America ey'awamu. Olwavudde wano ku Georgia State Capital ne boolekera ekifo kyennyini wabadde balina okulaga ekya Carter Presidential Center. Wano baatuuseewo ku ssaawa 10. Ng'amaze okutuuka wano omulambo gwa Jimmy Carter gwajjiddwa ku mmotoka
era nga bandi y'amagye ga America wano ye yabadde eri mu kuba ebivuga ng'omulambo gugibwako, era waasose ne wabeerawo okusaba, naye ng'okusaba kuno kwa banju si bantu bonna. Era mu kusaba kuno wabaddewo okwogera ku mugenzi eyayogedde ku lw'enju ya Jimmy Carter, ye mutabani we James Earl Carter ow'okusatu, era yayogedde ku kitaawe ng'omusajja abadde ow'ekisa, era najjukiza abakungubazi nti kitaawe yadde abadde muntu w'amaanyi mu nsi eya Amerika, ekyo tekyamwerabiza kubeera taata. Ebiseera byonna we yabeerera mu byobufuzi yasigala nga awaka yeetwala nga taata, oba pulezidenti teyabuyingizanga mu nju. Era naawe ekyokulabirako nti waliwo essomo liyakola obubi ennyo lumu nga taamweggwako, nadda n'alipoota nga mbi. Kaakati kitaawe n'abutwala ng'obuvunaanyizibwa mu luwummula, ye kennyini okumusomesa essomo eryo. Bwe yaddamu okulituula yaliyitira waggulu, so nga olusoma luli nga luggwako yali afunye F. Kitaawe n'abutwala obuvunaanyizibwa, olwo yali gavana mu ssaza ery'e Georgia, okusomesa mutabani w'ono. Agenda okuddamu okukola ebigezo mu ssomo lyerimu n'ayitira waggulu. N'olwekyo n'aga nti obuvunaanyizibwa obungi mu byobufuzi tebwamwerabiza kubeera taata awaka. Ampuliriza, oluvannyuma lw'okusaba kuno nga kuwedde, ekifo kino kyagguddwa eri abantu bonna okuva jjo okujja okuba eriisa evvannyuma ku Jimmy Carter, era ng'omulambo gugenda okubeera wano okutuusa ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ssaawa 12 ez'okumakya bwe zinaakoona ku lwokubiri, omulambo gugenda kutikkibwa ate gwolekere ekibuga Washington DC awali ekitebe kya gavumenti ya Amerika. Wano omulambo gujja kubeerawo okutuusa ku lunaku olwokuna, era nawo abantu bajja kukkirizibwa okujja ogukubako eriiso evvannyuma. Ku lunaku olwokuna yegenda okubeera entikko y'emikolo egy'okuwerekera Jimmy Carter. Omulambo gujja kuggyibwa wali ku US Capitol we bagenda okuba nga bagukubirako eriiso evvannyuma, gutwalibwe mu Washington National Cathedral awagenda okubeera okusabira omwoyo gw'omugenzi. Era olunaku luno olwokuna, Pulezidenti wa America Joe Biden yalangiridde nti lunaku lwa kkungubaga olutongole mu ggwanga lyonna erya America. Pulezidenti Joe Biden ng'ayogera ku Jimmy Carter yagambye nti ajja kujjukirwa ng'omukulembeze eyakola ebintu ebingi mu America ne wabweru waayo, omuli okulwanyisa endwadde, okulwanirira emirembe, kulwanira eddembe ly'abaddugavu, kulwanira eddembe ly'obuntu, okutakabanira okulonda okw'amazima n'obwenkanya, okulaba nga abo batalina we basula babafunira we basula, n'ebirala bingi. Naga nti n'olwekyo America tosobola kumwerabira. Mu bigambo bye Biden yagambye nti with his compassion and moral clarity, he worked to eradicate disease, forge peace, advance civil rights and human rights, promote free and fair elections, house the homeless, and always advocate for the least among us. He saved, lifted, and changed the lives of people all across the globe. Tiyakwata ku bantu okwetooloola ensi yonna. Biden era yagambye nti ng'oggyeko ebyo bye yakolera ensi Amerika n'amawanga amalala, naye ate ye amuyinako ekyenjawulo oba gy'oyinza okuyita enkizo. Yagambye nti ye ne Jimmy Carter babadde bamukwano okumala emyaka 50. Era mpuliriza mu mwaka ogw'76 Jimmy Carter bw'alangirira nti agenda kuvuganya ku bwa pulezidenti, Joe Biden ye senator eyasooka okulangirira nti awagira Jimmy Carter mu kamyufu ka Democratic Party. 89.2 FM.
Chiriku Bat Valley Theatre wano Chamuzanyo Hotel Gogolimbo gwa Free Talent essanyu lya Kampala buli akulabya kakkiriza nti this is a class above the ordinary bisekire bi guys bipapito ne bimamito kyebalaga kyanjawulo Hotel Gogolimbo jalinga lumu New Year's Day endagabiri weekend yoni ya nyani 5 January jangole bebinnawolovu ku Bat Valley Theatre sinze mtwale bibya mtwale 5 sawa mwenda ne sawa mwe akawungezi ennaku zombi atenga 7 January ku okubiri Community Junction stopover Misaki Semakula ne bandi ye yonna muri Nantume Mary Hearts Tumbetu Jackson Comics ekintu tukikubamu style Hotel Gogolimbo nga lumu January ne weekend yonna Misaki Semakula nga 7 January ku Community Junction stopover Bat Valley Theatre wakitwa Hardware World ndegere Mariam Media Maria's Cargo Delight Media Delta TV tukoli Chabasa Pharma ne Right Now app abakolera ku ntambule ya buli kika omwaka tukuguddewo na ndongo wetegekere kiro ky'endongo kasigu ky'otalyerabira nga Catherine Kusasira asuula endongo mahinya ku Sheraton Gardens Kampala nga 10 January 2025 okuyingira shinge emitwalo 10 emeze y'abantu abona million 3 ate gold ya million 5 all is gold the roots of Catherine Tusasira live in concert muve mu byokunyonyola ticket muzigulanga bukyali emeze tuzijjuzeko bibebi bi 4x4x5 bisikira maso ne mabega bikatapira bihirax revo kiyimirira ne kikubuza nti gompita n'otandika asusunisa mujja tujjuza Sheraton Gardens wane you nga 10 January 2025 tutosebwako Yoga Tunes nebitegekebwa Habitex Promotions. Oli kumanduso. Oli wakati mu program Kalabalaba. Ampuliriza omulungi tukyali fenna mu program Kalabalaba. Omuzadde ng'onoonya essomero gy'onootwala omwana omwaka guno gwakatandika jangu mu mwoleso gw'amasomero gugenda kubeera ku Mengo Senior School okuva nga 10 okutuusa nga 12 January ono. Wagenda kubeera n'olusiisira olw'ebyobulamu obujjanjabi bwa bwereere. Abakulu b'amasomero mujja kutendekebwa ku ngeri y'okulwanyisa ebiragalalagala masomero gammwe ate mujja kuwolesa n'amasomero kyongeze ku muwendo gw'abayizi masomero gammwe okwewandiisa jangu ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geeti ya Bulange oba okube ku simu eno 0709 2482 46 Overseas Solar and Irrigation Depot ye depot y'ebifukirira ebirime ebya solar basuubuza ate naawe ayagala okugula akamu bajja kuguza bayina pump ezikuba amazzi okuva ku luzzi omugga oba ensulo ey'amazzi yonna gy'olina bayina pipe ezitambuza amazzi gano bayina drip lines ezifukirira nga efukirira ku kikolo ky'ekimera mazzi ne gatasaasaana kigatwala butereevu ku mirandira gwalima ennyaanya kamulali n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo weetaaga drip lines ate bayina sprinklers ezifukirira ekimera kyonna enkola eno ekozesebwa ku bitooke kasooli mwanyi n'abalimu omuddo ogw'ebisolo Overseas Solar and Irrigation Depot ojja kubasanga erugala okuliraana Starbex essimu yaabwe eri 0775 58 64 84 Ship with us bazze kwanguyiza busuubuzi batambuza ebyamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 ate okutuuka e Kampala okuva e Mombasa nnaku 3 zokka oyagala okuleetera container number naawe ayagala engatte group page byonna babikolako osaana okuweereza ssente eri ba supply China ng'oyita mu bo kino bakikolera bwereere ate bayambako n'okufuna ba supply abatuufu e China n'okulambuza obutale mu ggwanga eryo bakola ku bya clearing ne forwarding era osobola n'okufuna ticket ekutwala e China ne visa ng'oli ne ship with us basange ku Master Plaza second floor room number S13 Chagwe Road opposite Equatorial Hotel oba osobola okubira Yusufu ku simu eno 0700 46 M6990 ate bayina n'eno yo ye China eri 860 30 60 82 50 75 tukyali mu ggwanga erya Amerika tutunuulira essaawa ezisembayo ez'okuwerekera Jimmy Carter Luutu Mukasa agamba nti tweyanziza nnyo ebyafaayo bya Jimmy Carter abakulembeze bonna mu Afirika balabire ku mugenzi Jimmy Carter Luutu Mukasa bw'agambye Robert Wamala Lumanyika agamba nti biki by'enjawulo bye yakola ku nkolagana ya Amerika n'amawanga amalala mu kyayisa foreign policy bingi nnyo ekimu ku bye natandikiddeko nti
embiranyi yatabuka wakati wa Uganda ne Sudan mu 95 enkolagana neviirawo ddala nga tetukyayina na mubaka. Sudan teyina mubaka wano, naffe tetuyina mubaka Sudan. Mu 99 Kata yakulemberamu enteeseganya ezamala okusuka omuguwa okwo. Era oluvannyuma ekyaddako ye CPA Comprehensive Peace Agreement ye Nairobi eyakomya n'olutalo olw'abagalanga kuba ebyo byonna byali bitundu ku kusuka omuguwa kwa Uganda ne Sudan eri ye Khartoum. N'olwekyawo omusaale Emisiri ne Isirairi tebasobola kumwerabira. Mu 78 ne 79 ye yakulemberamu okuteesa okwavamu kye bayita the Camp David Accords. Isirairi ne Misiri ne bateeka omukono ku ndagaano eyatontabaala siri kutabaala enywedde n'okutuusa olwaleero. Kata ye yayongera okuggumiza enkolagana wakati wa America ne China. Enteekateeka eyo yali etandikiddwako Richard Nixon mu 1972 we yafuuka president wa America yasooka okukyala mu ggwanga erya China. Enkolagana n'etandikiriza mpola. Eyasooka okuginywereza ddala yali Jimmy Carter. Bw'awangula akalulu ka 76 n'alayira mu January wa 1977. Mu myaka gye gyena yayongera okunyweza enkolagana eya America n'eggwanga erya China. N'olwekyo bingi bye tusobola okumwogerako mu foreign policy ne tusobola bimalayo olw'obudde. Ampuliriza wetugendedde mbadde nkunyonyola nti Biden ku Jimmy Carter babadde n'enkolagana ey'enjawulo ng'oggyeko okuba nti bamemba ba kibiina kyekimu, ng'oggyeko n'ekyokuba nti bonna babaddeko ba pulezidenti ba America. Era bwe yabadde amwogerako yagaye nti I have been hanging out with Jimmy Carter for more than 50 years. Era ng'ajjukirwa nnyo nti mu 76 ye yasooka mu bannaddipi abali mu Senate okuwagira Carter kye bayita endorsement, kintu kikulu mu byobufuzi bya America. Abalala bonna baali bakyesisigiriza. Jjukira gavana ava mu kyalo eyo Georgia n'ebirala. Joe Biden aga nti nzo ye candidate wange. Kakati mu bubaka obukungubaga ng'alangirira olunaku olwokuna nti lugenda kubeera lwakungubaga mu America yonna. Biden yagaye nti nze n'omusajja oyo tubadde bakinywi okumala emyaka 50. Era n'agattako nti ekipimo kya Carter ekituufu tekiri ku bigambo bye yayogera, kiri ku bikolwa bye. He lived a life measured not by words but by his deeds. Ye Joe Biden ng'ayogera ku Carter. Era yagaye nti ng'oyagala okwongera okumanya Carter yaani, tunuulira obulamu bwe obusembyeyo. Bw'ava kuba president yasalawo okufuuka musomesa wa Sunday school mu kyalo erye Plains e Georgia okutuusa lwafudde. To know his core, you need to know he never stopped being a Sunday school teacher at that Baptist school in Plains, Georgia. Batono nnyo abava mu bifo ebya waggulu bwe bityo ne bekkakkanya nga bazzeeyo mu byalo gye basibuka. Kakati Biden yakugamba nti ng'oyagala okumanya Carter mu butuufu weetegereze neeyisaayi ng'avudde kuba president n'addayo mu kanisa afuuka omusomesa wa Sunday school. Biden era yagambye nti ng'oggyeko eky'ebyobufuzi obulwadde bwa kkookolo era bwayongera okubagatta kuba bwakosa enju zaabwe zombi kumpi mu ngeri ya kyenkanyi. Yagambye nti cancer was a common bond between our families as in many other families. Era n'agamba nti mutabani w'aba Biden, Bo Biden, bw'afa nga kkookolo yamusse, Jimmy Carter ne mukyala we era omugenzi Rosalind Carter baaliwo nnyo okubabudaabuda. Era Biden n'agamba nti nabo oluvannyuma Carter abasawo bwe bamuzuulamu ekirwadde ekya kkookolo, ye Biden ne mukyala we nabo baaliwo nnyo okubudaabuda famire eno ey'aba Carter. Era n'agamba nti ku nsonga eno ey'obulwadde obwa kkookolo ye Biden ne Carter babadde bagyogerako nnyo naye nga bakkaanya ku kimu eky'okubeera n'essuubi nti Abamerika
mu bwongo bwabwe mu biseera ebitali byawala bajja kunoonya eddagala erivumula ekirwadde kino ekya kookolo. We talked and he shared our beliefs that as a nation we have the talent and the resources to one day end cancer as we know it. Ampuliriza, kakati okusaba bwe kunaaba kuwedde ku lunaku olwokuna okugenda okubeera mu Washington National Cathedral, nga tekunaba kuggwa mu kusaba kuno, President Joe Biden yagenda okubeera omwogezi omukulu olw'ebiti bingi. Kisooka ye president yaliko ava mu kibiina kyekimu n'omugenzi mu byobufuzi, nkugambye nti ye yasooka okumuwagira mu baseneta bonna mu 76 n'ebirala bingi, n'omukwano ogubadde wakati wa families n'ebbiri mu myaka 50. So teri muntu mulala gobadde basobola kulonda kubeera mwogezi mukulu mu kusaba kuno okugenda okubeera mu Washington National Cathedral. Abakulembeze abalala bonna abalamu abakyaliwo bayitiddwa. Jefferson William Clinton ayitiddwa, George W. Bush Jr. ayitiddwa, Barack Hussein Obama ayitiddwa, ne Donald John Trump naye ayitiddwa okwetaba mu kusaba kuno kunaabeera mu Washington National Cathedral. Bwe kunaggwa omulambo bagutikke ate gukomewo e Georgia. E Georgia wagenda kubeerawo okusaba naye nga kwa family. Kakati enteekateeka zonna ez'abantu bonna zigenda kukoma mu lutikko eya Washington National Cathedral. Kasitoko okusaba kunaggwa, enteekateeka ezisigadde z'aba mu nju ya Carter. Olwo mulambo bagenda gukomyawo e Georgia era wabeerewo okusaba nga kwaba mu nju kugenda kubeera mu Maranatha Baptist Church ku kyalo kwennyini Plains kwabadde obulamu bwe bwonna. Mpuliriza, enju ne bwogenda ku mutimbagano gwalina kompyuta zino ziseereza n'ogenda mu search engine mwonnoonya amaka ga Kato jageewuunya, nju ya bulijjo gye yazimba mu buvubuka bwe era yenju yokka gy'abadde nayo mu bulamu bwe. Nkugaye nti asenguka ku kyalo Achari we bamuzaala n'azimba Plains Kinyana Mpindi, awo wabadde obulamu bwe bwonna. Era n'ekkanisa gy'abadde aweerezaamu ng'omusomesa wa Sunday School eya Maranatha Baptist Church era eri ku kyalo okwo Plains. Yava eri Matiribona White House ya bisenge 7 n'akomawo e Plains obulamu bwe gye butandikira obw'okutoba ng'omusajja. Kati awagenda kubeerawo okusaba naye kwaba mu nju. Okusaba nga kuwedde, omulambo gugenda kutwalibwa mu maka era mu kitundu kyekimu Kinyana Mpindi okuva ku kanisa eno, aziikibwe kumpi ne mukyala we Rosaline eyaziikibwa gye buvuddeko. Kakati oluvannyuma amaka gano Jimmy Carter yagawaayo gagenda kufuuka etterekero ly'ebyafaayo museum. Nolwekyo mu myaka egiddako mwabasubira ogendako mu America ojja kuba wa ddembe ogenda e Georgia olambula osome ne ku byafaayo bya Jimmy Carter. Bw'otagenda ku Carter Center eri mu Atlanta osobola okujjira ddala awaka wano ekifo kino yakiwaddeyo kibeere kya byafaayo eri abantu abaliddako mu ggwanga eri America, kubanga ekyamazima ebyokumuyigirako bingi, obwetoowaze, okwekkakkanya n'ebirala bingi tosobola kubimalayo bw'otandika okubyogera eby'omugenzi Jimmy Carter. Ampuliriza, eyo enteekateeka ey'okuwerekera Jimmy Carter. Bwe tuva ku nsonga za Jimmy Carter ninga tukyali mu ggwanga eri America, Congress empya eya America yatandise. Jjukira okulonda kwali kwa November mwaka ogwedde, mwalimu okulonda president nene abakulembeze ku mitendera emirala. House of Representatives yo yonna mpya, ekisanja kiba kya myaka 2 buli myaka 2 kiba kiweddeko. Kati parliament eno entobo yatudde oba giyita House of Representatives, ebimu ku bisookerwako nga nono bwe kiba mu parliament kwe kulonda speaker. Era Mike Johnson muna Republican yazzeemu okulondebwa nga speaker. Kakati House of Representatives ya Republican Party, Senate ya Republican Party, ne White House Trump bw'anaalayira nga 2 omwezi guno egenda kufuuka ya Republican Party. Mu bufunze ebifo ebyo 3 mu by'obufuzi byonna biri mu mikono gya kibiina kimu.
mu America ekyo kye bayita trifecta. Bwe baga nti wano waliwo trifecta mu ssaza oba mu America eyawamu kiba kitegeeza nti abafuga be batwala enkiiko za parliament ebbiri. Mu ssaza bwe baga nti essaza lino lirimu trifecta kitegeeza gavana wa kibiina kyekimu n'abaka abasinga obungi mu Senate ne House of Representatives. So kakati Trump nga 2 January yagenda okujjuza trifecta eno. Wabula yadde Mike Johnson afunye obwa sipiika ekisanja ekirala naye alina okusoomoozebwa okutoogerekeka nti akulembera naye nga omuwendo ogw'ababaka aba Republican Party mutono. Mu kulonda okwa November, Republican Party yafunye ababaka 220. DP nefuna ababaka 215. Kitegeeza nti enjawulo wakati w'ababaka bano y'ababaka 5. Enjawulo entono bwetyo ebadde yasemba kubeerawo mu mwaka gwa 1903. Mu kulonda okwo Republican Party yafuna ababaka 218, DP nefuna 216, ekibiina ekyayitibwanga Farmer Labour Party nekifuna omubaka omu. Okusoomoozebwa okubeerawo kuli bwe kuti nti enjawulo bwe baya ababaka batono kitegeeza nti buli lunaku lwe mbaako kye mwagala okuyisa mu House of Representatives ababaka bamwe bonna balina okubanga weebali tewali alwala, tewali afiirwa, ate tewali ng'ekifo kyeriiri oba oli yalekulidde naye nga wakyabulayo emyezi okukijjuza. Kati kwe kusoomoozebwa Mike Johnson kwayina nti Trump yamuwagidde awangula ekifo kino ng'era amusuubiza nti enteekateeka yajja kugiyamba eyitewo bulungi. Naye weeyina okuyita ababaka baalina enjawulo ntono kitegeeza alina kubeera ku nkola ya kaggoggo ababaka buli kaseera babeere nga beetooloolerawo ku Congress. Nkugambye nti embeera eyo yasembayo kubaawo mu mwaka gwa 1930. Kakati ate ne byongera okwonooneka bwe biti nti mu kulonda kwa November Republican Party yafuna ababaka 220. Naye olutuula lwagenza okubeerawo olwasoose ku Lwokutaano ng'omuwendo gumaze n'okwesalako omubaka omu ye Matt Gaetz okuva Florida era ye teyabaddeyo. N'olwekyo ku lunaku lwennyini olw'okulonda Olwokutaano Republican Party yabadde maze n'okuva ku 220 ngezze ku 219. Matt Gaetz ono tujjukira nti Trump y'omu ku baminisita be yasooka okulonda ng'alangiriddwa n'amuwa ekifo ekyokubeera ssaabawolereza wa gavumenti ya America ng'alinda Congress eno empya mukakasi omwezi guno. Kaakati Matt Gaetz olw'ebizibu bye by'ebyobufuzi ne bana Republican Party ne bagambirawo Trump nti yo tetugenda kumukakasa mu Senate erinnya lye bwe lijja. Okakkana nga Trump akkaanyiza ne musajja we Matt Gaetz n'ajjenta mu kyokubeera ssaabawolereza wa gavumenti ya America. Kati Gaetz olwalangirira erinnya lye n'alekulira n'ava mu House of Representatives. Naye abadde alina omukisa okujja okulayira kubanga abadde yawangudde ekisanja ekirala. Wabula nakyo yakiganye ekyokukomawo okulayira. Naga nti Congress kansooke njeenenye. Alina omulimu gwe yafunye ku mukutu gw'amawulire ogwa One America News Network. Akasente ke bamuwa kanjiko agenda kuba akubiriza programu ya byabufuzi. Akasente ke bamuwa kanjiko okusingaako mu Congress ate nga naye abadde n'ebizibu bingi waliwo n'okumunoonyerezaako waliwo abamuvunaana okukabasanya abaana abataneetuuka. Kakati asazeewo Congress agiradde ebbali agenda kubeera ng'akola n'omukutu guno ogwa One America News Network nga omukubiriza programu eno eriwo okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano. Agenda kuba nga agikubiriza buli kiro ssaawa 3 ez'ekiro. Kakati yasaze wadde wabweru ekifo kye mu kiseera kino kyereere. Kati omuwendo gumaze okukkirira okudda ku babaka 219 kubanga yali awangudde mu kulonda okwa November. Mu kiseera kyekimu waliwo ababaka abalala 2 era nabo bagenda okuva mu House of Representatives aba Republican Party nga bano Trump yabalonze n'abawo obuvunaanyizibwa mu gavumenti y'empya etandika nga 2 January. Kansooke nzija obubaka buno
awo tugenda okutandikira nga nkomyewo. 89.2 FM. Gombe Medical Services Hospital Mengo bakutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu okukujjanjaba endwadde ez'ekiwanga omuli n'ez'amatwe ennyindo n'obulago. Ebintu byonna bitere bikubeerera ekkangalasi ng'ekyuma ekitoola omuliro. Gombe Medical Services Hospital abali e Mengo nga wakayita ku bulangodde naakulabye nga bali wamu ne CBS FM ne BBS Telefine olusiisira luno lwe bategese Luwanga 18 ne 19 Januari okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya. Jangu okeberebwa era weebuuze ku ndwadde nga asthma, allergy, obutagaaya n'obutayogera mu baana. Endwadde z'amatu sinuses, endwadde ez'emimiro, okwerumika n'obuzibu bw'eddoboozi ebisingawo bakubire ku 0708 800 010. Oli ku Manduso. You are listening to CBS FM 89.2. News, sports for you. Kampala, Uganda, and everywhere. We are everywhere. www.cbsfm.ug. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM or CBS Manduso. Liking a PDFA. We won't wait to leave. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Nekutoko TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga kokati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Weekuumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Bw'oyagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe gya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0776 Ampuliriza tukomyewo nate tukyalife na program Kalabalaba. Honest Estates Developers Limited bakuletedde estates empya waliwo kye bayise Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge. Ate nibaga nti balina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde okuli Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 ne 2, Wakiso Kasengeje ne Kachiri Simba Manyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 ne Sisa Lutaba Expressway. Balina ne estates e Namugongo muli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze ate n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era nga n'enkola ya kibanja mpola bagikkiriza. Basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout nga ku Mankesh Wall building omwaliro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza bw'amazima. Essimu zaabwe ze zino 0772 5728 Light High School somero lya Dene Boarding. Bawanana balenzi basomesa arts na sciences. Basomesa batendeke bulungi nga ne curriculum empya bagimanyi bulungi. Ebisulo biri ku mutindo era bw'oleeta omwana wo teyejjusa. Balina library ne computer lab. Essomero gazi era abayizi beenyigira butereevu mu by'emizannyo. Omwana wo tayiga bya mu kibiina byokka wabula atendekebwa n'ebyemikono. Basangibwa Ssegu ku Katale nga wakayita ku Nekan Resort. Essimu 0705 9900 oba 0783 30 kandabe ku bubaka bwamwe. Nsubuga Rogers ali mu shauri yako genti akulembeze baffe bandisomye nnyo ku byafaayo by'abantu nga Jimmy Carter, Dr. Frederick Sebata nawe bale kugoberero bakawombulabye. Nonagamba Salongo Mbiru Godfrey America teyina kifo baziika ba presidenti tekiriwo senga Jimmy Carter bandi badde tebamuziika ku kyalo Plains. John Kennedy ali mutundwe naga nti Carter ekiseera kyeyamala mu ntebe y'obwa president kiraga lwatu nti yaleka omukululo munene ate bw'ogattako n'ebibi yakoze nga si president. Bikulu ki ebyamulemesa okuwangula ekisanja ekyokubiri ku lwa bwa president? Ensonga ziwerako. Esooka era abantu bangi nnyo gye bakulembeza bwe bulumbaganyi bwe yakola okununula Abamerika Iran. Abe Iran ne bamufeebya ekikwekweto ne kigenda bubi nnyo.
kakati ekyo kyamukosa nnyo kuba kyanafuye ekifaananyi kya America nga super power. Ekyo kyekyamala eggobe mu kibya. Ne mu myaka ena principles ze zaali zimukosezza. Jimmy Carter mu kujja yajja nga muna Republican nga muna DP akulembeza eddiini. Ekyo tekitera kuba kya bulijjo. Banna DP tebatera kulembeza bya ddiini kubanga tebaagala kutabula ddiini mu byabufuzi. Yenkola yaabwe era yennono yaabwe yenzikiriza y'aba DP. Nti oli abamukkiriza naye tayagala kukola byabufuzi ng'ate akulembeza ddiini. Kati Jimmy Carter yajja nga bw'omulabye nti bw'ava ne ku bwa president yasigala ng'asomesa mu Sunday school. Kati yajja nga mukkiriza nnyo mu nzikiriza y'Ababaptist. Era be evangelicals bangi ne bamuwagira mu nzikiriza ezigwa mu kiti ekyo. Ne bamuwagira nnyo. Kati nga balowooza nti ajja kuwagira conservative values zaabwe, okuwakanya okujjamu embuto, okuwakanya obufumbo bw'ebikukujju n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ebyembi Jimmy Carter bwe yatuula ku ntebe yasigala ku nnonoze eza DP. Teyakkiriza kukkiriza kwe kukukakaatika ku America be yali afuga. Kati ekyo kyamukosa mu ba conservatives abaamuwagira yadde nga si bawagizi ba DP. Bangi ne baddayo eri Ronald Reagan oba ne baddayo eri Republican Party. Bw'atyo Reagan n'awangulira waggulu. Ekirala ekyamukosa nti bw'amala okunafuwa bw'ati mu bukulembeze bwe ate n'agenda mu kamyufu ne bamuyisa bubi nnyo. Ted Kennedy yali yakazibwako the Lion of the Senate ng'ava mu family Kennedy. Yamuvuganya nnyo mu kamyufu katono amuggyeko ne kaadi. Kati incumbent buli lwe bamuvuganye nnyo mu kamyufu ne bw'awangula agenda okuwangula ng'ayebye. Kati ekyo kyakosa nnyo nakyo Jimmy Carter. Ted Kennedy oba Edward Kennedy akazitoke yamuteekako mu kamyufu nako kakosa Jimmy Carter. Agenda okujja mu kalulu ka bonna. Ronald Reagan yamenya mujenje kalo. Era Reagan mirundi 2-8 ne 8 y'omu ku bakulembeze ba America abakyasinze okuwangulira waggulu bw'oba oyogera ku kye bayita okukumba. Yakukumba bukukumbi kubanga Reagan yasuubiza nti abo bonna abaagala conservative values zikomewo mu America balonde ye kubanga Jimmy Carter yali abasibye ekiwaani ng'enjogera bw'eri yawa ne Kampala. N'olwekyo by'ebimu ku byamulemesa okukomawo ku kisanja ekyokubiri naye nga ye mu mutima gwe yali mumativu ng'agamba kasita values ze tezikyuse kyakkiririzaamu kyali kikulu n'okusinga okuddamu okuwangula ekisanja ekirala. So kyekyenjawulo Jimmy Carter kye yalina. Saalongo Senkasi Robert Kakeeto ssentebe w'abavubuka mu kika ky'omutima omuyanja agamba nti kiki ekyaviiriddeko DP okunafuwa bwetyo ekitali kya bulijjo nga Kamala Harris yakoledde ddala bubi. Otujje nnyo ku mulamwa gaye tuli wano ku Kwalisero bus terminal. Otujje nnyo ku mulamwa ate ebyo nga nabyogerako nnyo akalulu nga kawedde. Ddayo noonye programu zizaffe ku mutimbagano anso jagifuna sijja kuddayo eyo. Harold Kaija again nti Carter's lifestyle should be put in the syllabus of Uganda. Mu bufunza aga nti obulamu bwa Jimmy Carter tusaana tubusomeko, abaana babusomeko mu masomero kibeere kyakuyiga. Mwesezi Dick ali kyotera aga nti Trump agenda kulayira naye ng'emisango gigenda mu maaso. Tewali kigaana. Tewali kigaana byonna byonzize mbyogerako nnyo. Emabega sijja kubiddamu. Ebyemisango n'amaanyi gaabyo ne we bikoseza ne we bitakoseza ne lwaki ajja kulayira nga weegiri. Emboozi tuginyumiza nnyo ebbanga ddene. Ndowooza kumpi myaka 3 egiyise bye tubaddeko. Ni wano omulala nga sinaddayo we twakomye. Kalungi John ali Kibutamu agaye nti abakulembeze baffe nabo basaana bafunemu ekyokuyiga ku bulamu bwa Jimmy Carter. Kansala Sewanyana Andrew agambye obulamu bwa Jimmy Carter bwegombesa mukulembeze yonna bwe yali baddemu. Basinga musiimye busiimi na kutendereza bulamu bwa Jimmy Carter. Nimwebale nnyo obubaka bwe muweereza
ampuliriza utugenda mukumu na kutegezeza nti Parliament oba House of Representatives yagenza okutula ku Lwokutaano nga abaka Mike Johnson yasigaza 219 kakati ate bagenda kweyongera okukendeera olw'ensonga nti Trump ayina wabala babiri be yalonze okubeera mu government ye kubano kuliko Congressman Mike Waltz Trump yamulonze okubeera National Security Advisor ono ekifo kye tekyetaaga kukakasibwa Senate so Trump bw'alayira government empya n'etandika naye atandika butereevu emirimu so agenda kulekulira nga 2 January Trump olulayira Mike Waltz nga alekulira kati ebifo bijja kuba bikendedde tuve 19 tudde ku 18 ate waliyo n'omulala ombaka Stefanik Trump yamulonze okubeera omubaka wa America mu kibiina kya Mwanga Amagati ekifo mu America ambassador wa America mu UN abanga minister bakiyita cabinet level position yayawukana ku ambassador abalala n'olwekyo Congress era naye yino mukakasa oba mu bufunze Senate bwe banaamukakasa naye agenda kulekulira ng'omubaka mu House of Representatives batamukakasa ngaddayo ku kifo kye oyinza okuba weebuuza ebifo bwe babivaamu bijjuzibwa n'ebitwala akaseera kisobola okutwala emyezi 2 oba 3 ebifo bino nga tebinnajjuzibwa nejjukira mu mawanga ago entamwe ewulira muliro gusooka president yoyina okulaga byokola mu nnaku 10 ezisooka kati mu nnaku 10 ezisooka Trump ayina byayina okuyisa mu Congress naye wayina okubiyisiza agenda kuba omuwendo gw'ababaka gwayina mutono kuba kati bw'ojjako bano abasatu twogedde ku Matt Gaetz Stefanik ne Mike Waltz olugendo kubosigaza abaka 217 DP eyina 215 kati kitegeeza 217 bano tekuyina kubaaka alwala tekuyina kubaaka afiirwa mu kiseera kino nga we balinda okujjuza ebifo ebyababaka abo kyokka ate mu kiseera kyekimu ku babaka bano oyinako ab'emba Zululu abatanyigirwa mu noga era ne mukulonda okwabaddewo ku Lwokutaano nga balonda Mike Johnson wali abaka basatu ababadde ba mu myaka lulu yamaze kubeegayirira okumuwa akalulu basozi nawo nga ffe tetukulonda wakiri tulonda abalala abatali mu Lwokaano kuba kikkirizibwa solo okujjuzaamu erinnya lyonna lyoyagadde kakati yamaze kubeegayirira era bava kulemerako okulonda kwanditabuse abaka bano abamutawanyiza ku Lwokutaano kuliko Thomas Messi ava mu ssaza lya Kentucky ne kubeerako Ralph Norman okuva South Carolina ne kubeerako Keith Self okuva Texas kati kitegeeza nti ekyo kyabadde kigula lujja eky'Olwokutaano okumutawanya ntandikwa nti tukulazeeko ne katukulonde kati katulabe maaso nga mutandise okuleeta ebiteeso ebya Republican Party kati abasatu bano buli lwe baneekyanga oba ovudde ku muwendo gw'217 ozze ku 214 DP ebeekusinga ampuliza ndowooza olaba okusoomozebwa Mike Johnson kwalina nti obwa sipiika abufunye kibiina kiki kisinze abaka abangi naye olw'okuba enjawulo ntono wakati wa Republican Party ne DP agenda kutambulizibwa ku bunkenke so nga ate Trump eyamuwadde obuvunaanyizibwa obwo eyamukooneddemu ne bamuwa akalulu yamugambye njagala agenda yange eyitaawo nga tewali kutaataaganyizibwa kwonna n'olwekyo kitegeeza nti ayina kulya kamanye ng'akoza n'owebbwa mu mbeera mwalimu mu kiseera kino kati olunaku olw'enkya Congress yonna eyawamu Senate ne House of Representatives lwe bagenda okutuula okukakasa obuwanguzi bwa Donald John Trump jjukira America eyina emitendera miyitirivu okulonda bwekuggwa ku ntandikwa ya November ate Electoral College ayina okutuula nga 17 December era yatuula ne kakasa obuwanguzi bwe bamala okukakasa ebivudde mu Electoral College ne babiweereza mu bifo ebyenjawulo era ekimu ku bifo gye basindika certificate eyo ekakasa ebivudde mu Electoral College ye Congress naye yina okutuula eddemu okubala era ekakase kati egenda kutuula olunaku olw'enkya Vice President wa America yabeera President wa Senate yakubiriza olutuulo olwo n'olwekyo tusuubira omukyala Kamala Harris eyamegebwa Trump
okujja akubiriza olutuula nga kakasa obuwanguzi bw'omusajja yamuwangula. Tunajjukira nti myaka ene egiyise waliwo vaawo mpitewo Vice President wa Trump Mike Pence bwe yali ajja okubiriza olutuula lwe lumu, Trump yamugamba togenda. Pence bwe yalemerako n'agenda, Trump n'asindika abantu ne balumba Congress. Ebyaliwo bingi, abenyigira mu fujjo, abamu ku bo bakyalina mu makomera kati baweebwa ebibonerezo ne basibwa. Trump yasuubizza okubasumulula basajja be abaasibwa, naye Kamala Harris ye yategeerezaawo nti tajja kwenyigira mu katemba yenna, agenda kujja atuukiriza obuvunaanyizibwa obwo olunaku olw'enkya. Bakakase obuwanguzi bwa Donald John Trump. Kakati mu byafaayo Vice President ye yasembayo okukakasa obuwanguzi bw'oyo amumezi ng'avuganyiza ku bwa President yali Al Gore mu kulonda okwaliwo mu 2000 era mu January wa 2001 Al Gore yakakasa obuwanguzi bwa Bush Jr. 89.2 FM. Ngenaku z'omwezi 10 January 2025 ku Serena Hotel tujaguza emyaka 10 10 years of Spice Diana, the queen of our hearts like never before. Ngakankanya stage hakoka ni nyimbe zikwadesa mu myaka 10 shillings emitwalo 15 emeze ya milioni 3 kale booking akati Saturday nga 10 mu Summer Gardens mukono ono ku Sunday nga 12 January ali Maria Frema Saka emitwalo 2 emitwalo 5 kale twegateko. Let's make this a night to remember. Twagala bi baby be up to date chikwata iPhone 16 Pro Max chitukula just as enkondo street heavy mashariki paka magharibi mama yuagidwa Yaket Water, Jude Color Solutions, Royal Milk, ATS Events, Modern Tiles, SMP Tours, Pacific Bond, Newman, Star Times, Karanga Kombucha, Horoketi Events and beyond. Nechituramu Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school ebbombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'eggunjuliro ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu, okwongera okukuza abaana abobuvunaanyizibwa, kyakutambulira ku mulamwa, okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya. Okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school ebbombo ku City Parents Primary School, ku Trinity College Nabingo ne ku Mataviga Finance Trust Bank gonna okwatolola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org. Okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation nga kiwagiddwa ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ekyanyigidde kati mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Oli ku Manduso. CBS FM. Ampuliriza tuguse mu kitundu ekisembe kya programu eno enkyaleero. Arafat Mpaji Mussolini ali Kasangati agenti Jimmy Carter yafuga emyaka ena gyokka ate n'awangaala emyaka 43 wabweru w'ofiisi, naye abadde akyali w'amaanyi era wakitiibwa n'okusinga abo abataagala kuva mu ntebe abaagala okufiira mu ntebe. Faruku naga nti ababaka ba Republican Party mu mbeera eno balina kufiira ku mulimo nga balubu era bwe kiri mu kaseera kano. Joseph Gabula ali Abu Dhabi aga nti obwetoowaze bayiga buyige oba bazaalibwa nabwo. Ekibuuzo kizibu naye webale nnyo kuwuliriza. Oluusi kiba na kikula kya muntu. Rashid Sekindi agaye kwali olwaleero ali mu kusoma busomi. Webale nnyo. Ni omulala baka bwamwemba ntandika bona nti ate ekyuma kyaffe wano ne kitambula. Dr. Matovu okuva mu Ministry of Public Service agambye nti Jimmy Carter is one of the poorest presidents in the US history. I think he put a lot of emphasis on serving the poor around the world above himself. I pay special tribute to President Jimmy Carter. Onaatendereza Jimmy Carter olw'okusoosowaza abalala ekimufudde okubeera omu ku bapulezidenti ba America ababadde mu mbeera esinga okuba ey'obwavu. Nagaye Muwonga Alex ali Masaka nti nawulira nti buli president wa America abaako ne wawandiika ebyafaayo bye. Kyekirwa kyowulidde twogera ku Jimmy Carter Center mu Atlanta. So buli president wa America
abaako n'ekifo ekirimu etterekero ly'ebyafaayo ekitongole. Kakati Kata Center kyekifo ekyo, naye mu ngeri y'enjawulo ye n'ettaka okuli amakaage gokka gaabadde nagwo mu bulamu bwe ku kyalo Plains yagawaddeyo nago gaddukanyizibwe gavumenti, nakyo kifuuke ekifo eky'ebyafaayo eky'ebijjukizo. Nolwekyo ajja kuba n'ekifo ekisukka mu kimu, naye ekitongole kyekiri ekiri mu kibuga Atalanta. Omulambo we guli ne wetwogerera ogenda okuva ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 12 ez'okumakya. Abampuliriza obubaka bw'omwe bungi naye ka tubukomyawo olw'obudde. Ampuliriza ensonga endala gye njala okutunuulira era mu Amerika mu ddakiika zino ezisigaddeyo ku kutuno okusuka omuguwa mu kampu ya Trump nga yeetegekera okulayira ng'ennaku z'omwezi 2. Ensonga emu ku yakomyawo Trump ogwokubiri era yamuleeta n'omulundi ogwasooka y'eyokuwakanya abagwira noga nti tayagala bagwira mu Amerika, era n'asuubiza kuzimba ekisenge ku Mexico, okutikka abantu abazeeyo ewaabwe n'ebirala bingi. Naye nga beeteekerateekera okulayira wabalusewo okusika omugwa mu kampu ya Trump nga waliwo kakati abagamba nti si buli bagwira nti babi, waliwo abagwira Amerika be yeetaaga. Era akulembedde ekyo ye nagagga Elon Musk, musajja asinga obugagga mu nsi yonna, era abadde muwagizi nnyo wa Trump, era yaweereddwa n'ekifo kinene mu gavumenti eno. Kitongole kyagenda okukulira kye kigenda okuvunaanyizibwa ku kusala ebitongole bya gavumenti nga bw'olabye wano twasaze UNRA n'eddayo mu waakisi, ekitongole ky'emmwanyi ne kiddayo mu minisitule y'ebyobulimi n'ebirala. Kati omulimu ogwo mu Amerika Trump yagukwasiza Elon Musk, naye Musk yagguddewo olutalo ng'agamba si buli mugwira nti mubi. Abagwira abatera okufuna visa gye bayita H1B, Elon Musk agamba abo bo babeetaaga kubanga bajja n'obukugu obw'enjawulo. Eno ye visa eweebwa omuntu ng'ekikuleese mu Amerika kwe kubanga oli mugezi nnyo ng'era olina obukugu obw'enjawulo Abamerika bwe batalina. Kati bw'ogenda mu bakugu mu tekinologiya mu Silicon Valley mu bya kompyuta n'ebirala ojja kusangayo bangi nga bava mawanga amalala, era visa gye babawa ya H1B. Kakati Elon Musk agamba ezo bagenda kwongera okuzigabane ku mulembe gwa Trump, era mu bigambo bye ng'ayita ono era ye nannyini mukutu guno ogwa X. Ng'ayita ku mukutu guno ogwa X mumu ku bigambo by'abadde awanyisiganya ne banne mu kampu y'emu, Musk yagambye bw'ati: "The reason I'm in America, along with so many critical people who built SpaceX, Tesla, and hundreds of other companies that made America strong, is because of H1B." Ye Musk kubanga jjukira naye mugwire yajja obuzi mu America, azaalibwa South Africa, bazadde bene basinga Canada, gy'ava n'ajja naye olwaleero ali mu America era ye musajja asinga obugagga. Kati agamba naye ekyamuleeta mu America visa eyo H1B, era n'abakozi bakozesa mu makampuni gaago bangi bali mu America lwa visa eyo, naye bwe bazze bongedde okufuula America ey'amaanyi. Kati Musk agamba abo tetusobola kubagoba, era agamba luno olutalo mwetegefu dufiiramu. "I will go to war on this issue, the likes of which you cannot possibly comprehend." Bye bigambo bya Musk nti olwo olutalo ajja kwanganga buli anaamwekiikamu. Kakati abawagizi ba Trump abalala nga bakulemberwa Steve Bannon, ono y'omu ku banene abali mu gavumenti ya Trump eyasooka, yamuwakanyiza naga nti eyo visa mbi nnyo etuleetedde abagwira wano be tuteetaaga, nti wabula abagagga mu Silicon Valley nga Musk beeyambisa visa eyo okuleeta abantu abava ewala be banasasula obusente obutono, ng'eno bwe balimba gavumenti ya Amerika nti bazze n'obukugu obutaliiwo. Steve Bannon agamba teri bukugu bagwira bwe bayina Amerika bwetalina, ti Amerika obukugu bwonna babulina ne bwe bagoba abakugu mu sayansi bonna okuva mu Amerika. Kakati olutalo lwabaluseewo nga lw'amaanyi, buli omu afunye abawagizi be. Kakati asembyeyo kuluyingira ye Trump n'agezaako okubakkakkanya naye nga kkaanya ate ne Elon Musk. Trump agaye nti ebintu bya Musk birimu eggumba, yadde abagwira tetubaagala
naye abo naddala bakalimagezi mu kompyuta bo tubeetaaga tusigale nga tubawa